Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kakati Katende Joseph agenda ina chali wange tuko muyambako abantu basobola okufuna internet ye. Katende Joseph agenda yo akuguze internet omayebo tekawo channel zino obako nawe ne bositula. So atunda internet bobo ina wonna woli agenda ku mukubire simu eyitawo ajja kuterayo internet 5G edduka ku speed ya kika kya waggulu nnyo bwoba osasula lero nga 2 oddamu kusasula nga 2 eri unlimited oteekako abantu bonna masimu laptop osobola ogissa ku mulimu osobola okugissa mu ddwaliro osobola okugissa ku ssomero internet nebanga edduka noba nga weeyagala. Katende Joseph internet eyo gifuna etandikira ku mitwalo 13 ne packages nga bwe zitambula. Nana Herbal Mouthwash mufuna okuva mu drug shop yonna ekuli okumpi oyise amannyo gabeere malamu bulungi nnyo. Abali ebweru osobola okukatomya naali wano osobola okukafuna nekakutereza amannyo ye Nana Herbal Mouthwash. Ogamba otya? Abasebo nkyaddeko ku channel kuno okusobola okuyiwa omukulu mu byagenda okugamba. Wale saa 2 ndira eri. Nenga kankyaleko wano. Sobola owulira omukulu no byagamba naye kansuubira nti muli bulungi. Subscription kintu kikulu nnyo mu mulimu guno. Okusobola okugwongerayo manyi kwefune boona abana amagezi gatya okulaakulana kw'amaanyi naddala mu nsi gyeraga edda bakadde baffe yabeerangawo nga talina kyalina naye ng'ensi emuvaluwinga nti alina amagezi era wasanga nga abasajja ab'amaanyi nga batula ne ku ttaka bawulira ebigambo omusajja byakola ki byayogera. Ensi esiri wadde ekyuse tuyinza okukozesa amaanyi mangi okwagala ogizza gye yakola ki gye yali naye ng'ate kitwetaagisa amaanyi agali limited okujjukiza bakama baffe abetulabanga abagezi nti amagezi ogalina naye katutusaba ne buno tubukole tusobole okweyongera kubanga ye n'ensi mu speed gyesiriwaliddeko eyinza otutawaanya okugizzaayo wali gye yatandikira naye nga kyanguwa okutereezaamu obuntu obuki actually kyekyaleeta ne bannaddiini sijja kukozesa particular dini bannaddiini okutandika okubeera mu bintu ebyalakizale nti luli edda munnaddiini yajjiranga kapiki n'akagaali n'abulira ekigambo buli omu n'avaawo ng'agamba bannange sajja abulidde ekigambo kya Katonda. Kaakati abantu ne batandikanga okubuuza naye yatugamba alina kyajjidde ku ki ajjidde ku ki Katonda oyo gwatuwa ye nga tannamuwa. Kati abasumba abannaddiini ne batandika okupangisa ku mamotoka agandi nina gye bampisa okuweereza naye omanyi weetaaga n'ogenda mu kitiibwa kyekyo ekikuyisiza. Kati bwe baavaawo ne bagamba naye togipangisa kati gigule. Kati ne batandika obudyusi buleeta ku bigere by'omutume kati basobole okuzimba amayumba gali agasalawo bagule amamotoka kubanga abantu bo balowooza bw'oggira mu motoka emiliyoni 5 osobola omusabira omukisa oguwonya omwana we. Kategeddaako ebyo nambigambye subscribe to this channel ebe y'amaanyi muleme kugiwaana buwaanya musajja oyo kwefuba naye ensi yasiriwadde bo bwe batunali ku basubscribe bagamba nedda katono gaayo ina basubscribe abangi asinga amagezi yali ani yali aŋŋamba mbu waliwo ekiseera kati ensi we tuli ssente zisinga amagezi amaanyi si kituufu naye we tuli tyobeeraawo ne mutunuulira enju y'omusajja gy'azimba nga tetegeerekeka ne mwagala mumuwa amagezi naye nga bw'onoomuwa amagezi n'akugamba kakati gw'obadde oyinako mmeka kati nze nga nyini ssente kisigale nga bwe kiri. Nze nali mbaddekoko ne talenti nga nyinza ogamba mangi managing obanga ndi close gyeri nendako ku talenti ebwe yali yeeyisa nga tennafuuka y'amaanyi nakufunamu ku ssente ne we yafuuka ng'efuusi y'amaanyi ng'erinamu ne kuki nga liwo wagamba nga kwefaawo toyitawo siyitawo ayinza obbaawo obuzibu nti ye ssente bwe zajja asaimala kuba mu ebyafu temubeerayo so bigenda buli kimu kigatteko ssente mu ngeri yonna gy'osobola ate tekikola mu luxury mu kweraga ne baako ekiri fundamental
kubanga obeera ne bakugamba munnange mwalina tata wammwe yali mugezi yali akolanga eyo naye nga tata talina nawadde n'akasisira ke yaleka. I know the person yali w'amaanyi nnyo nga by that time nga bakola babasasula ssente nnyingi naye obudde bwonna yabumala asula mu nnyumba za bitongole n'atuuka okufa abaana nga balina bagulira balina bakola ki balina bassa kati amaanyi go wadde gaba mangi ne tutandika time otandika okugadda wutinga naye nga ekyamazima amaanyi wali ogakola ki wali ogalina amagezi gasse mu nkola gakufunire ku sensi tejja kujoga ekyo Katolo bw'amayogera ekintu actually mu kubyenzigo mujjukira kwe yagambye ensi bw'oba toyina sente ensi ejoga sembera bwetyo bwetambula tuli wano chap first of all ekiteeso kya lumu kyaleetedde bafunye first reading olunaku olw'ejjo era ekyo kitegeeza nti n'okumala okufuna reading esooka kiba kigenda kuforwardingibwa mu bukiiko obuli respective okwongera okuba nga bakyekenneenya wabula nze kyendowooza nti it wasn't called for gojja kumbulya if it was called for wakati nga tuli mu kukiteeso ekyokwagala okutereeza mu tteeka erironda leader of opposition kati ate ababaka waaki baba baleeta ensonga y'obwangu bw'ekiteeso okujja ku floor ya parliament wadde nga nabo babadde balina ebyabwe bitannajja ku floor ya parliament ati kiba kyetaagisa speed ekintu kwekiddukira Simon weewuunyaamu singa mwannyoko abeerawo n'omusajja n'abeerawo omusajja n'amwegayira oba oliawo nga kkubira ku makya Simon waliwo ojjukira oli omusajja gwe nasanze eggulo gutwadde naye mu bbaala ayagala kukyala ku weekend wasenga kukyala wasenga ku lwokusatu akole okwanjula kati ku lw'omukaaga olujja ebeera embaga mu wiiki bbiri nga mwena muvuga famire mutyamu ne muga maama yadde bufumbo naye bwejjo ffe tumusabira afune omusajja naye ng'ona leero amwanguyiza mwenyini mwe mu mugambo waayi sooka ojje twogeremukko kakati kya buntu okweraliikira singa olabanga ekintu ne bwe banyumba twala nti abantu baagala bazimbe ne bwe banyumba ku makya n'ogisanga basima omusingi n'oyitawo mu nnaku ssatu nga basereka bazimbye kiki ekyo era ssente zaani oyo yaleese bifaanana biti ebyo so kakati bw'obanga wagenda eggulu ng'otugambye nti ogenze kuteesa ku nsonga z'eggulu era n'ogamba amanyanga gonna gakomewo gateesebwe Kampala ng'amanyanga otegeeza ebintu byonna nga tebikwata ku nsonga za ggulu n'osooka ate weekuba engalike n'oteesezayo ensonga za leader of opposition oli n'omukkiriza najja n'ayogera twetaaga okulonda leader of opposition ne wabaawo aleeta ekyabakamisona n'omugamba take your Katemba back to Kampala ekyo kimu ne wabaawo omubaka Hilderman yaleeta eyaweebwa live n'agenda n'aleeta ebbago lya copyright gavumenti n'eritwala okuva mu July terifunanga space akantu ako nno kakulu wakati nga aba artist balinganga abatulaga nti twasinkana ku kyeggulo minisita Nyamutolo gye yakola minisita Amongo yaliwo mu bigambo bye nga akulaga gavumenti eri interested nnyo mu kuyamba baki abayimbi naye entabiro y'abayimbi okuyambibwa eziteeka lyaki ya copyright tukirabyeko nti mu mwezi mulamba basobola okuteekateeka ebbago ne lijja ku floor ya parliament ne lisomebwa kuva July bukyanga Hilderman bamuggyako etteeka nga buli kimu kyakolebwa ne kiggwa terifulibwanga space naye ng'ate ne gundi n'ensereko yali ereeta computer misuse speed wagirabe yaliwaawo waliwo omubaka yadde agamba yaleeta yateekayo ebbago lye mwaka guwedde paka nakati teriddangamu kwogerwako omulala yateekayo mu August nga ggwako speaker taddangamu n'abalala bangi bateekayo kakati omuntu abuuza speed eno yaki mu bizibu byonna bye tuyina ng'eggwanga ate nga kiri lwakwa Smile Richard lumu yennyinnyonnyolayo ya bintu because ebbago lyeyeeta etteeka bwe bwe lijja ligenda kuba lituzza mabega ligenda tuzza mu ndooliito okisegedde tulaba nti tulina endooliito kati eza leader of opposition naye ate zigenda okujja singa etteeka eyo limala ne liyita ne balonda nga bw'ayagala okulonda ate entalo zigenda kweyongera nnyo lwa nsonga ono namba emu gwe baba balangiridde alonda kabineeti ye evuga manifesto ye
akutte ekyokubiri ng'alina ababaka bangi mu parliament aleeta leader of opposition avuge manifesto ye gyabadde ayagala egende mu bukulembeze era yebeekulembedde ye manifesto abantu gyabagambye nti singa tabadde ono tubadde tugenda n'eno kakati kyobulaba Katikkiro ye yakugamba tikyali badde na kituufu akutte namba 2 n'abo agende wali ku floor ya parliament akiikirire ebirowoozo bye eby'abantu emiliyoni 3 ku 4 kitegeeza nti n'ebinendo litoze ttiimu ez'ebitaano singa omukulu abaddeyo tezandibaddewo kati ye Katikkiro kyagamba which is right nti ono alina manifesto alina abantu kumpi miliyoni 4 zakiikirira singa atuuka wali ensonga zaba azeetuusiza naye ne bakikola nti atuuke but in third party mu leader of opposition kyobulaba buli kyokola mu parliament awo ino soko kumwebuuzaako mukamaawo oli mu kurepresentinga ndowooza ye n'abantu be olina omwebuuzaako nti kyonna kyokola munda eyo bw'otamwebuuzaako ne bwe kiba kikola 1% ye gwoba olabisa era buli abakuba tebakuba gwe bakuba ye kati obulaba alina okujja n'aswinginga action n'abaako kyakola singa oba okoze ensobi kati kubamu akafaananyi nga mumaliriza nga omubaka eyazze nga independent talina kibiina yafunye obululu bwe emitwalo 2 kuba mulimu waliwo constituencies waliwo eno yabasalirwa ya Kanaana yayitamu nga likanaana kakati owa Kanaana mungabe tumanyi African politics bazanyiza nnyo amapeesa ye leader of opposition tulina abantu mu parliament awo nga bali NRM leaning tulina abantu mu parliament nga independent naye no leaning tulina abali independent nga DP leaning akati singa mumaliriza nga muyina waggulu eri opposition muyina NRM erangiriddwa era bagirayiza ne bazannya na mapeesa mugenda okumaliriza nga awangudde NRM leaning kati basically abantu bano abasigadde bano bagenda kuba tebalina ddoboozi kati entala ate zigenda okubeerawo togenda kuzimanya muwendo kuba yagendanga kujja buzi na kiwandiiko kye eri abo abaamuteekamu ssente n'abanyiga amapeesa asobole okutuukawo okitegedde kubanga gwe weewunye ku fulo ya parliament fena its public secret ebintu ebisinga okudduka speed ey'amaanyi biba gavumenti byebeeyagala byo bidduka ku speed y'amaanyi lwa nsonga ali ku ntebe wali n'omumyuka we bava mu kibiina kimu ontegedde nze kye nali ndowooza kye baali badde balowoozaako baali badde n'ekya vice ne deputy speaker bakiwaaba opposition ekyo nakirowoozaako kati ate nze ndowooza mu kutereezaamu deputy speaker tusobola omuwa ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament eky'opposition then ne tuggula leader of opposition to the rest of abaki kyendowooza oddira Bobi Wine n'omuwa ekya leader of opposition kye direct kati ababaka abasigadde ne beerondera vice speaker andi obuzibu bwa office ya osegedde budget ya speaker ne ya deputy zaawo kana baba erimu ya deputy buli omwe alina yiye oli n'abanga waggulu waliyo NRM wakati ate obuzibu tulina buli bumu mu politics wa Uganda nze kwefate wempakaniza ekintu ekyo ekyokubawo ekya deputy speaker politics wa Uganda is not on issues bwe buzibu bwakola ki is on individuals nti waliwo olaba omubaka nga ayagala okukkirizigana n'ekiriwo kubanga kyekituufu ekyokukola ki naye ng'abantu tebali mu position ya ku-understandinga kukkirizigana kikola ki for example jo response ya Tayebwa ne response ya Tayebwa Sekikubo bwe yavaayo ng'olaba gyawadde eyinza okuba tebalina we baatuula ne mukama we speaker okugamba nti kiri bwe kityo ne according to principles ze batambulirako eza individuals kibereramu nkubeereremu yagamba oluvannyuma lwa kooti okukola boti ne boti tekijja kukola ki now think about that time nga speaker agamba kooti ekintu kyeyogeddeko tetukizaako ngalo deputy because of opposition nagamba nane nange mukama wange namugambye katulede parliament omaze ogiza mukola kati ate ebe egenda kuyuzayuza in a short run but in a long run
ebegenda kutereera lwansonga mujja kuba mukubaganira ono principles nti deputy speaker wo ina kyogenda okusalawo soka kukubira ono kuba kati tayebwa gwobera otya ku floor ya parliament nga gwe speaker n'ogamba bane naye nange simanyi the swiftness sisobola ginnyonnyola lwaki ono ebibye bizze mangu ebyabala tebinnajja kiba kikulabisanga gwe atalina kiddako nekitegeeza oli ali waggulu abajja Saimo bwokera ku makya ne bagamba nti gwe ne kwefu temukolagana ne babataddewo nti nze editor gwamu amyuka kitegeeza buli story gye nnaakolanga okwewala okugamba nti Saimo story ze nzituulira ngenda kuteekawo amateeka agafuga stories nga ffenna ge gatufuga nti ne bwe nsanga Saimo yaaliwo bwe mba mukuba stories ze zaba ya arranginze mukubira ono principal ne gamba story eno yabadde ewewuka yezizza show kati mugenda kumaliriza nga ine wrong run nga tewayi kiteredde nga parliament ojjukira ekyali mu kisanja kya mama Kadaga ng'olanyaga mu mukazi tampaamu wampaddemu ampa ku bizibu byokka ono yaagabamu kuba kati guno omwaka yamuwaddewo wano amuwadde Sebutemba yenna amwadde Sebutemba yenna we yagendera mu kuzaala yagendera mu kuzaala yamuwaamu guno omwaka nzo bamwaddemu ng'emyezi but they are just friends they are not yamuwaamu ati amuwaamu because kati kitegeeza nti etteeka lya lumu lirina ebintu bingi ekisooka bw'oba ogenda kuleeta etteeka erigamba nti deputy ave mu opposition olina n'okuleeta etteeka erirambika enkubiriza ya paalamenti nti kubanga wali abatalwala ojja kusanga speaker alikwawo tamuwaddeemu katulina bwana netteeka erirambika nti otuuza 3 atuuzaayo lumu kubanga we speaker ajja okuvuga kalamba kubanga akimanyi buli wonajja ogenda kwonoona agezi olutula lwolwaleero lugenda kuba ku zoom nga kwolo taliiwo ontegedde bulungi agezi ffenna ku saa 2 mbeta obwewayi tusotuula mu kizimbe nze wendi ndi mu America eno naye obwekisege kati etteeka lya lumu ligenda okujja nga lirina bingi ebibulamu kubanga ne ku kamishona nga tonnayagala mukuba kalulu kuba kamishona olwedde NRM eyina 3 ekyo gwe kikuluma okubeera nga mwe lwaki temubeera na 2 ekyo kyo kiri addressed. So in conclusion now I get you politics waffe alitereera olunaku lwaliddayo netugamba nti buli muntu ajajingibwe ku mulimu gwe ate nga kikomawo paka mu muntu wa bulijjo naye obuzibu bwakyo buli bumu nti bwe tuba tunoonya akalulu about individuals si byenkoze so kati waggulu awo omuntu wa bulijjo gwofiirwa kuba eri waggulu bantu bakutamikago kusobola kuyitawo kyekizibu ekiriyo nti mukago kigundi gwayina wowulira bakuba ennyendere kubikukwatako manyi omukago waggulu guganya okukwatagana mu byengabana ne mu bibayisaawo bonga abantu olwo bajja kujja eno wansi bakukozese nga pooni osobola okuzanyibwa naye waggulu eri tetuyinaawo bizinensi kakati awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero ekintu ekisinza okunnyumira ebadde expost ya foreign minister wa Iran bwe bamaze okuweereza ebizungirizi eri Israel actually okusinziira ku balabi observers bagamba nti eno ye bro ennene Israel missile bro ennene ekyasinza okubeera ennene eri eggwanga erya Israel babakubye ebizungirizi ebikompolo ebisoba mu 108 abamu bagamba 108 abamu bagamba 108 mulimu but it is around there yekyasinza okubeera ennene naye ekisinza okunnyumira ye gundi ya foreign minister agambye banna kati tumaliriza okuleka ngayo Israel enaaba ekale ye yagala kwongera kulwana naffe tubadde tuze ekyabaleese busungu bwe batta oli gayi akulembera Hezbollah jjukira boyi waabwe bali n'omukulembeza omulala gwe batta balina n'abantu bebaze batta mu ndeeyo mu Iran naye nga Israel nga bwe bebatta ebattisa bali betatidde munda mu Lebanon ebasindikira butwa ebasindikira omuntu yamujje wantu we mutasuubira nti basobola n'okumuggyawo
kakati ne babalaga kaunti nammwe munda mu Tehran mwennyini tusobola okujja kati bano obusungu ennaku zino 5 ze bateekawo n'ennaku endala ez'okukungubagira oli babadde balina okukola akatiisa asa national abalwanyi b'Hezbollah batandise okuggwamu amaanyi omukulu yagenze n'omukulu nga tannagenda amaanyi gaali gatandise obbaggwamu omanyi bw'obaawo ne taatawo nga goweesigaye kabeza omusajja n'amuyitamu najamukubira empiku mu kisenge naddamu n'afuluma mu abasigadde muri boga omusajja ayise ludda wa n'atuuka paka mu kisenge kati peji ezo zabamalamu amaanyi nti abasajja basobola okutuyingira wonna ebaagalidde ng'ovudde ku pages kati naye yennyini ne bamutta kati Iran nga ggwe abawaga olina okukolayo akatiisa okulaga abalwanyi nti tukyasobola so waliwo mukwano gwange ali Israeli munda mwennyini ye ebikompula bibadde wennyini nga videos kwata live n'abimpeereza akwade ku bikompola era tuludde ne ngamba ffe tukyali bubi nnyo era bino olaba bino bye tuvuma abazungu Museveni byavuma abazungu ali mu kusaaga mu busaazi abasajja bakubira ddala paka munda mu Tel Aviv ebikompula bakuba tebikoma ekiro kibagamba ng'ekikwata ebikompula ekyanti kye babadde bakozesa era kyobalaba tebituuse munda bakola domes bagata Israeli na America be bazikola wezizina batteries zeetoolodde kati zo zidetectinga naga nti waliwo ekijja kati ne kitane bwe kidetectinga nti location y'ekikompolo ekyo ekijja missile ejja egenda kukuba wali bantu nga obata counter eyo gundi eyo domu ngeta counter ngegenda egisangayo mu bbanga naye bwe batagetinga ne bagamba ati yaike genda kugwa mu nnyanja kagate muono na gundi yaffe mugireke genda egwa mu nnyanja era video wedda zendaba yakosimanyi gayi mutadde ludda nga olia mu bbaka gulya kino ne kisumbula omulugumu shishu ne bigenda byesanga mu bbanga ekyo ke kyataasiza Isiraeli bwe yamanya nti weeri eriwo lwampaka buli agyetoolodde okuva ku Misiri okukkirira Lebanoni Georgia abawalabu bonna tebajagala etadde ssente nnyingi nnyo mu research n'ebyo byonna amaanyi ameemanye gamala ebitembuga na busubi bwe bubonaabona okuva lwe baatandika okulwana ndowooza mu myaka 2 egisembyeyo lwe lutalo olusinza okufiiramu abaana n'abakazi bakafiirwa kumpi abaana n'abakazi kumpi bagenda mu mutwalo nga gumu na kitundu abakafiira mu gundi awo so bino byonna tubyiwaana gundi tumuwaana amaanyi kati Iran bwe yazze Israeli egambye wagenda kubaawo consequences tukyajja ng'oli bw'aba ku makya g'olwaleero balumbye enkambi y'Abalebanon e Beirut southern Beirut aba Hezbollah ne babakuba kati tebannayingira munda mu Iran bakyakuba kati abo Hezbollah bali eno Lebanon naye tebannagenda naye babagamba nti naawe Iran we muli nawe tusobola okutuukawo kati ate Israeli ekintu kye yafunye kati omukisa gule yagala gukozesa ekupe buli muntu waliwo baddekaawo ng'olina omuntu wayagala dde okumukuba kakati n'ogenda ofuna omukisa nga buli muntu ali ku saidiyo nti batandikiriza mpola ng'abakuba amaasi kakati baagala essaawa zino bagende okumaliriza nga buli muntu akubiddwa Amerika ebawagira buli muntu abawagira kakati tugenda kumaliriza nga abantu abafiiridde ewantu awo so kituukidde ku lunaku lwa Mahatma Gandhi olwa non-violence abawoza violence zivuge awo we tuba twolekedde kubakira nze fiya yange weebadde abasajja bano abaekyondo kya Buwalabu bayinza okuba basirise naye si be banafu abakolaki abali awo naddala ng'olina Iran awo singa omusajja wa Korea oyo Matama Buuku asimbula n'agamba naye omanyi kuba kati olina okugatta kuba kati abagundi batambulira mu ndowooza y'emu ne Russia zolo wa Russia alina olutalo olwawagamirawo wakati kyemmanyi si musanyufu alina bye yali ayagala ebyali mu pulani ye tebyasobola kukolaki nendaba third world war ng'ejja so wata America tasobola kuva mu musajja waayo Israel kubono ye bwongowe tasobola ekyokubiri anything done on Israel can be equally be done on America kubanga ono ye bwongo so kakati ebintu bya violence there is no war that can stop a war olwaki olutalo olwo luwangadde nnyo okuva 1947 bwe bateekawo Israeli awo Israeli ezeeba kuba ku battles nnyingi
but abawalabu bo endowooza yaabwe teri ku battles. Battle kye kino mugamba nti mwesanze Simon ne Kwefu ne beesanga wa ku masengere ne bakubagana Kwefu n'amuwangula. Tekitegeeza nti olutalo luba luwedde. So kati ebyabwe biri kuwo eri kalinga bano we bafa era ewavuddeyo nasirala bagera teekawo omulala. Bakiweeyo ne baginaaba emyaka 10 bajja kuddamu era baddemu bakubagane. Banetanyahu bagenda kufa. N'abalala abaliddawo baddemu bakubagane. Yes, Arafat yabeerawo ne bakola emikago ne beesika mu ngalo ne bakola biki, but the war onzikiza gundi we yafa Netanyahu yani Elia Shalom yali minisita wa Israel yafa naye mu kiramo kye yali alaze nti alina kuzikibwa ku ttaka lya Palestine ko mu Palestine at least tulitikka ne tulireeta Israel naye nga tosiikiddwa Palestine. Shalom si yali mu vegetative state yamala n'afa. Yamala mugundi okumala ebbanga yamala n'afa I think mu myaka nga 7-8 mabega yamala mu nga 9 oba 8 era around there ali mu 15 years ndowooza awamu. So life is not about battles. Is about tukomya tutya the war, the hatred. Kyobula abantu abasinga wana agenda n'abeera n'emmundu n'abeera n'obuyinza n'ebiringa ebyo. At that moment that battle obogi wangudde. Olinga agambe sawa zino bwe mwenganga sijja kumusobola. Ne kitegeeza nti hatred yekoze eki eweddewo. Ti at a certain moment oli naye akulinda bulinzi at your weakest point agambe otyo. Ojjukira bweba mawo yakola statement lwakuba nti omaye saawa enfu ina nayo lwebere endamu. Yagamba kibi nnyo okubeera nga mulina eggwanga nga buli we mukyusa obukulembeze mumaliriza eggwanga eribadde mu bukulembeze libonaabona nti Obote bwe yavaamu abakyoli ne babonaabona olw'ensonga buli omu obusungu yabutunuza sayidi eyo. Amini bw'avaako abakakwa n'abaddaama ne babonaabona kuba buli omu obusungu yabutunuza eyo. Gundi bw'avaako Muteesa bw'avaako Obote n'atubbalako wano paka kujjawo bukulembeze. Kakati nagamba mulinze n'abaliko baveeko buli muntu agambe otyo kati mwagala olutalo luve nga ludda side eno. We need some omuntu omu okutegeera someone abeeko kyategeera agambe but eggwanga lino liddawa after bino byonna nga biwedde. Actually nti ekintu kya Mao nnyinza okirabanga tuzita oti ebibiina bino byassaako nigiina oyo wassaako leero leo n'owoli n'olo bw'obeera awo munno n'afuna bw'omanya nti nange nze naatera okuddamu okufuna geemaanyi agakuwa okusigala ng'okola ki tekyandibadde nti omukyoli bw'afugamu waliwo essuubi nti era bakyoli bakutte naye tulina omuganda waffe ali awo naye alwana oba ontegeera omuganda bw'akola abakiga ne bagamba nti naye olaba nawaffe mubagumiikiriza emyaka gyabwe giggwako ono omwana omulaba amaanyi galeese tujja kukwatamu wali bwagira bwati n'abasoga ne bagamba baleke tusoke tuleete mufumbiro ono n'atalina yeevuma kimu oba ffe abaganda twabaaki tetulinayo omuntu asobola kutunula mu ntebe abasajja bali eri bali mu kulya ffe tuli eno tetwefaako omuntu buli we yessaako bulemu akakkana kubanga talina kyasobola kwekola nti Trump bangi abaali tebamwagala naye nga bagamba temumukayanya emyaka ena mugireke giggweko ffe wali agenda kutulaba n'abantu abadde tebagala Biden teriyo yakoze kavuyo agamba oyo mukadde mumuleke tugenda musanga wali eri mu ballot paper era ebakyusizaamu ne bakomolega kati tuwemu ku mukyala. So it's all about giving people hope nti anything ebintu bijja kukyuka naye buli lwotaba wa ssuubi or you are preparing this country for a war. Zino battle bajja ziwangula nga bwolaba Abaisirairi bawangula battle banga ne baziwangula naye olutalo kyabalemye teruliggwa kubanga n'abaana abato abakuzibwa actually bakyali ki ojjukira ezimu ku nnumba zile ezasookedde nga Israeli yesasuza bano abaali bawambye abasirikale baabwe. Some of the first statements ze baakola oba baagamba nti mutusse naye musize ensigo mu baana baffe nti ono omwana omuto ono akulaba mugambo actually kyali nti abaana bano tugenda bajja kuwolera okufa kwaba kati ng'oli akulaga nti oyinza okukuba bano n'ogula emyaka ekitono ennyo 10 ago but after 20 years ate abaana abanaabeera bagenda kuba bakambwe ennyo n'okusinga ffe kubanga ate bagenda babakuza babagamba nti taatawo omusajja wabanga yamukuba ssasi agenda muga musajja yamukuba essasi mu kama bwati n'ali mukuba n'ali muyisa wano omwana n'anyiiga
nga agenda okuvayo ng'ate mukamba okusinga ne taata we yali. So ebyafaayo tebyeddamu. History does not repeat itself. Fools repeat history. Basirusiru. History ta repeat. Omuntu takulimbanga nti ebyafaayo byeddamu. Era eyo statement nfu. Byo tebiina magezi geekola. Musirusiru yaddamu ebyafaayo kuba bateyayiga okisegedde nti nga bwe batugamba wale oliddeko akaalo kootuukako ne bakugamba mbu ako katambwa mbu embwa buli weetuukaawo neera kizeemu embwa yazeemu ne bagitomerera wali ne bakituma embwa gye batiddewo yeeba ensiru nti era ogenda okusanga nga ekise black spot koona zisalirawo nnyo kati naawe taxi ojjukire batugamba nga mbu omuzimu guli ku Masaka Road buguliko omuzimu guliko sima bwe gutuuka certain period yabeeranga festive season ojjukira mbu kati oguba guzze okwesalira naye nga boddayo n'okebera quality y'oluguudo nfu n'omanya emmoroka eziyitako mu festive season ziba nnyingi abaagala okukola ssente aba taxi abagamba kaŋŋende ngeri abantu gye batambula ennyo nkoone nkomewo nkoone endiima eba nnyingi kati tetumaliriza nga omuzimu teguliiwo omuzimu nga guli mu bo bennyini abavuga n'abaakola oluguudo singa tutereeza engeri gye tukolamu ebyaffe so kakati omuntu asoma ebyafaayo abatukulembera nno basomi ba byafaayo balungi kati olina okutunamu n'ogamba Gaddafi ono ne banne baakola batya olaba Tanzania ekibawangaziza gwe Tanzania owulirayo abantu bwe bali beekalakasa naye si ku magnitudes waba bagamba mumulinde Samia Suluhu mumulinde gundi ajja kuvaako bakyali mu kibiina kimu ne balina essuubi erikyusa Chama cha Mapinduzi olwaleero kati Suluhu ayimiridde ku bintu byakoze luli baagula gaali za mukka naye yaleese baagula eggaali z'omukka ziri ezitambula nga kaweewo bwe baagula eggaali z'omukka kati baakoze ennyonyi basi baranse okwasembulinga baafuna kampuni y'aba Czech Republic nabo ne batandika okukola ennyonyi esatu ezasoose zaafulumye zigenda kuba zitambulira munda omwo abaana abakola munda baana baabwe bafunamu ne batwala Czech Republic bongere okubakola ki kakati ogenda omukazi agenda okudda okunoonya akalulu nga Suluhu abadde alina challenges naddala ng'ovudde eri ewaabwe gy'ava Zanzibar naye mu Tanzania eno yandibadde nga Tanganyika nga ajja okufuna challenges naye waaba akoze owa position luli baamutta n'avaayo n'akola statement eziri remorseful kugamba olaba nga ewaabwe it's more of giving people hope to avoid things like ebiri wansi kino nno kiri wano kugira bagamba gundi wa kalooli ku kasaati kakapya saati ke kapya naye n'okwoza owaigwa ogoberera ebintu by'abanyamutoolo mamulungi kigenzi tubalabye ebifaananyi omanyi it is a good gesture ekisobola akabonero kakubeera bulungi bwe nalaba ebifaananyi bya Nyamutoolo ekyasoose okujja mu bwongo bwange kati bano abaana balina ku ssente ate sente tebazirina mu buliwo naye zaabayingidde omanyi omwana w'omugagga ngeri gyahandolingamu challenge y'ebbula lya ssente si ey'omwavu gyakola ki ow'omugagga waba tewali sukaali era ajja kukulaga nti tewali sukaali naye I think in the evening dadi wanaaba kumwajja mukola ki ajja muleeta kubanga akimanyi that is kyekikolebwa ow'omwavu sukaali waggwaawo omulabira ddala nga essubi ly'okuddamu okunywa caayi ali mu sukaali liyinza okuba liri mu maaso kubanga noono eyaweddewo kiyinza okuba amakubo mwe yayitakola ki kaakati Nyamutoolo ne Kenzo ekikolwa ky'okusisinkana expo ne mwekubya ebifaananyi kitegeeza nti mwenna kakati ku mutima mulimu amativu gye mwalaga kubanga mu Uganda gy'osanga omukazi nga yamuvinga onagwa ku musajja omugagga nga omusajja akyali mwavu era bw'osangiriza omusajja oyo mu kafunda n'omugambo waayo omukazi abakazi bamanyi bamalaaya kati yafuna omusajja naye ajja mubba ajja kuvaayo osanga omukazi nga yamuvinga omusajja n'amuvinga omusajja n'afuna ssente osanga omukazi nga mu biseera bye eby'eddembe ali mu kwogereyo n'omukazi bali mu ntuuyo zange ebintu byange nze nabikola kati nze mu ndowooza yange ku kifaananyi ekyo kimpa ekifaananyi nti awo emboozi bwekyo kubanga buli omu gy'ali nze ndowooza buli omu kye yeetaaga lwema teyeetaaga ssente artist kati gwomanyi bintu kati emboozi etandika etya ey'okusisinkana ani initiating emboozi andi birthday yo n'omwana ye mama w'omwana oyo ali luddawo
bayiro mama omwana oyo nze ndowooza olunaku olwaleero ensi eri ku social media badde nsaba omukyalo twamulako dda mu kifaananyi ddako naye nsaba ensi esooke omukyalo yemwe ku bimuli bye maama wa Maya oli mugumu kuba Maya ye mugatta w'ennyumba ya Musuuza kuba Kenzo talina nnyumba ennyumba ya Musuuza omwana mugatta olwezi abaddenga Maya kubanga bw'otunuulira ebiseera relationship ya Kenzo bwe yabeererawo ne Rema bonna baali baana bato Katonda n'abaazika ku ffeemu kirina obbanga okuggulana kwali kw'amaanyi naye omusajja ebimu ku bintu ebikyasinza okumugonza ye mwana we oyo asooka kubanga womala okwawukana n'omukyala omwana we oyo ebiseera ebisinga ebintu oba obadde owulira biwulira nsipa stepmother bacunya abaana biri ku mwana wange kati omukazi oyo akuwedde eddembe nti osobola omulekera omwana wo nga tolinaamu kutya yadde ne waabanga alina byakunyiizaako ate olina point of return okumuddira nti naye olaba omukazi oyo bambi ayagala omwana wange kakati Maya n'asigala ng'abadde shock absorber mu nnyumba ya Musuuza paka nakati so maama we yalize ne shock absorber n'agijjawo oba n'agitawaanya nga naye ayagalamu ku butaala simanyi oba gwe yafuna oba ye mukulu nti alina amagezi mangi oba ye omukazi omuwala ye mugezi oba bannange bagamba yenna batanzi that's what I had abaana b'olugava omaimwe olengedde abeewamwe bulaba bagenda mudaba abeewaffe naye oyo omukyala ensi eyinza oba tennamuwa budde naye bannange omukulu nnyo Kenzo ku ffeemu gy'abadde nayo omukazi tateekangawo drama yadde ow'ekitundu yadde ki ali kuwolaniwe bulungi nnyo oba akola biki simanyi oba alina woofiisi y'amaanyi gy'akola naye ate ffenafena mulamu tuba tugenza okukola tukolerera baana baffe abadde shock absorber oyo omukyalo simanyi Musuuza oyinza oba tonnakirabanga bwe tukiraba naye omuwala ati singa yakoze ddaka posti nga siri mu kifaananyi ng'ovudde ku ekyo ati omukazi asobola obbaleka ne mukola byonna byemukola ki byemukola naye n'akwata ekifaananyi kya muwala we n'asooka ateekayo posti ng'ebigambo birungi naye nga mulimu obugambo obuluma underlining obudiverting ensonga naye yonna gye yagenda gye yasirikira naye ate omwana n'asigala ng'akyali shock absorber mu makaago so zenja eguni yange yonna alina okusamingapo ekintu ekino Kenzo Katonda ayinza oba takyajja mu birooto nga ne amagero takyakola mulimu ekintu olaba omusajja bamulaga malaalo nti agamalaalo omusajja oyo yayagalako ku mukazi wo nga tonnamukwana n'agakuba embooko lwaki wakwanamu naye baaba oba kati ono omwana akunze kabonero kankulana ne Kenzo gy'olaga eyo kubanga omwana badde nnyo shock absorber mu bulamu bwe simanyi lwaki naye shock absorber nnyo mu bulamu bwa Kenzo mu kaseera we yeetaagira ekintu kubanga ojjukira ekifaananyi kya Fiona kye yataddeyo ng'alina omwana baana mwante data wamwe mwasamira ku wabwerere kye mwakoze Fiona kati bino ebifaananyi ne bijja ne bisangula byonna omugambo gwe mwadde mwogedde so njagala okwaplaudinga omukyalo oyo but nze kyensaba buli muntu omanyi bino ebintu bituwa kyakuyiga bw'oba oyawukanye n'omuntu let them be and wish them well omuntu yenna ne bwe muba mu famire sabira nnyo baganda bo babeere bulungi sabira nnyo mikwano gyo babeere bulungi omuntu ali obubi amenya nti buli omuleeta ewantu abeera mu kukolima kale bo bali eno bali mu kweyagala bali eno talimatira so sabira nnyo ex-wo yonna gy'ali bw'oba owulira nga wamuta ebyaddala okubeera ku obulungi afune omukazi amuyisa obulungi bw'aba musajja afune omukazi amuyisa obulungi tomusabira kubeera bubi bizinesi zibe nga zitambula omanyi omuntu ali obulungi tanooma talina budde bukolima sabira nnyo ex-wo buli lw'omukyawa bw'oti gamba mukazi gwensi kusabira ofune omusajja mubeere bulungi oneesonyiwe ate no naye kirala nakyo omuntu gw'oyagadde ne mufuna n'omwana nga wabaddewo laavu si bino twali tugenze mu bbaala ne twegwira osabanga nnyo n'afuna obulamu obulungi kwefu any random girl asobola okujja mu bufumbo bwo n'abukyankalanyamu wiiki you get back
ne muganda wange X attira ddala obufumbo kubanga X yowo opposition yakyasingira ddala okubeera omuzibu naddala mu maka aba yaliko mu government kati buli kimu abakimanyi otegeera bulungi kati wakati wano nga tutandika tulina ebibuuzo bye tunyumya no comparing and noticing ebimu temubikoze temubikoze kati Katonda akuyambira X kati Remo oyo abadde musanyufu eyo gyali naye Kenzo gyakomo gyabadde akomo okwambuka is becoming better ayongera okukula kati sobola okubanga luli Kenzo it was communication kyekyali kiki kati akuza ategedde ni communication ekiraki people communicate kati Kenzo wasigala nga ali idle jukira in every relationship abantu baba n'ebizibu byaki laba bwe kikugwako mu kaseera ng'olina obuzibu ne mubaako chapter gye muddamu na chapter togyetaaga naye kubanga za abadde alina kyakola ki kati moving on ya Kenzo completely nolaba nga alina omukyala it is a to the other relationship nti at least kati eyo oba ogiggalidde ddala buli omu aba awumudde munne then newebazanga ne mukama ne quality y'omuntu X wo gwafunye because engeri gye muyinamu omwana automatically oli aba afuuse taata wa mwana automatically ono aba afuuse maama wa mwana oba weetaaga omuntu omusabire niwaba azze okunsaba ku mwana gyalaga aluleme kubeera ate buzibu because Simon ofuna akannamampaakyo nga olina okubeera n'omwana wo kakati ate oli n'abanga alina okukakubira okukagamba gwe lwaki omwana wange buli lwajja eyo omuyisa bwoti naye bw'oli bw'afuna omuntu nga mutegeevu nga hamuza n'onamutoolo neno n'omukazi nga tannakuba simu nalwo n'omukazi gw'otalekera mwana okanya oyo njagala mumutwalako mu saawuli n'omutwala ku ofiisi n'alabaka naye nga tosobola mutwalayoka nga wasuzeeyo naye n'okakinaga oyo mumwambaze nina wenjagala okumutwala nekasiba ku ofiisi nekalaba katuuni nga tosobola kalekawo so ekyo nakyo okyebaza mukama nakyo it is very important pozi nekirala kyemanyala omanyi abasajja abasajja tetulina budde bwakukyukirako sajja akyukirawo even at 70 wali omusajja nga akyali jampe era nga bamugobe nze tumbulira abasajja bakazi bakulu waba obuwala obuto even at 70 naye ebigambo ebyayogera kwamuza byali bingi ate nze saagala kugamba nti baali balimba nze saagala kukigamba nti baali balimba because siri pyala waabwe naye nze njagala kukitwala nti amuza yeetunulamuko n'agamba nti naye ebinjogerwako obutuufu bwabo byonna ngenda kukivuga pakawa I can decide to be a changed man I can decide to be an opposite to what is expected of me essaawa zino mu mboozi gye tuyitaayita buli omu ayagala kufunayo hamuza we so omusajja yenna oli obuyaye badde bulungi kubanga obuyaye osanga omuvubuka nga gamba kakati oli omulaba oli kininze naye saako kigamba kwa mukanga ona ndaba it is fun kinyuma naye si kyekintu kyogenda okwenyumirizaamu ebbanga ki lyonna so ekyo njagala kukibaza Amuza it is a very good guest eri abavubuka abali baba baagala okuyiga ne Kenzo yennyini era naye byali bimwogerwako ne tujja kugamba nti yali hole ne baali batugamba bwaddeeno abawala be bamutaddeko it was a surprise nti Kenzo asobola okusettolinga with another woman kuba wala abali mu industry bamulipyeko so naye ogamba nti buli muyimbi ali munda nawe osobola okugamba nti ate ne basettolingira mu right time omanyi forte eno ogiraba kwefu forte nzibu waliwo omusajja yagingamba respect forte eyo njibu era nze nina omuntu gwe nalalikiridde nze nsaba abireke kati bulesi emyaka ana mizibu nnyo okufuna omuntu omu atandika okukubuulira nti simanya sawa nyanga tonnadda ati forte otandika okukyusa ng'oseba okyusa ekitanda kyange kyenisuzeeko ebbanga eddene ati forte njagala kusula kutunula ku kisenge oŋŋambe ate waki bannange ati forte the right time wano mu 30 oba okyasobola ocompromisinga nga tumaliriza gwobeera ne junior my main man nyina abasajja bembanadde nsomako ekiro ba black americans olutalo lwe baliko kati lwakwejjako beekolako DNA just baagala kumanya bumanya bajjajja bange baali bava mu nsi ki just ne bwajja n'ayoolawo ettaka Ghana erina ekintu kye yakola before covid
ng'eyita aba black Americans bagiyita coming home year. Then ne bagatta ne decade eno ya 22 paka 23 bayita buli black American ko mawoko olaba oba jukira abantu abasinga babajja nnyo ku coastal countries mu transatlantic slave trade babajja nnyo ku coastal abasinga bali nnyo Ghana, Cameroon, Nigeria ba TDJX yekolako DNA nga mu Nigeria. Nade nsoma ku Whoopi Goldberg omanyi mu yekolako DNA nga ava alimu omusaayi gwaba Guinea Bissau. Oprah Winfrey yekolako DNA bagenda okumaliriza nga ava Cameroon. Idris Elba ye mu Sierra Leone na Ghana. TDJX Samuel L. Jackson yagenda okumaliriza nga ava Gabon. Chris Tucker omumanyi bejjako DNA nga afubutuka ava Cameroon. Kyekadde kinoonyesa ebintu bino okulaga obukulu bwa Wajova. Byonna nze sagala kuddamu ani mutuufu ani mukyamu na biki, but there is power of belonging somewhere. Mba mu nnyumba, mba mu kika kino. Family yo yonna nalabye abantu obwedda bawa endowooza zaabwe ku TikTok ezivuma naddala Ssenga. Babadde tebavuma Ssenga wa Junior. Era buli muntu mwetegereze, buli muntu golaba avuma Ssenga wa Junior n'avuma ne mwannyina wa Junior oyo omuwala yayogedde. Tebavuma abo. They are using these ones to abuse their own families. Rakiikira ati waliwo mpeereza voice note si wano ziringanga sinazuuza matubadde twambuka. Naye alimu kumpa experience y'ekyo kye yayitamu. Kati teeza waaba awa submission ye tasinzira ku Junior afunye mukisa ku airing out kyamutuukako. Kati ye yeefudde Junior. Bavuma Ssenga wa Junior because ebigambo Ssenga wa Junior byagambye Junior omuzadde yenna abyogera singa omwana abakutuusizza. Abazadde maama we nnyini akuzaala ajjayo amabere n'agakuba wano n'agamba bwe gabangano ge gaakuyonsa n'agawandako emirundi egi naye agenda obunge n'ensi eno nga nnyoko yennyini. Ne kitaawo abazadde bangi ayimidde n'agamba oba wava mu ntumbwe yange nga nze nakuzaala gwe nkutadde. Kakati Ssenga wa Junior talina kipya kye yayogedde ku mwana eyabadde atudde nga bw'atudde ne bamugamba tusaba osirikirire bakunnyonnyole bw'oba totuula kola ekidda ku mwana n'asituka n'akola eki. Kakati mmwe abawa endowooza zammwe against family nalabye mugenere eŋŋanda bwe zityo eŋŋanda za kisiru eŋŋanda teziyamba zimbeereddewo ki zaali zinsasulidde ku fiizi zaali zinkoledde. Naawe kennyini aliwo wano si buli lwa Luganda lo nti wamusasulidde ku fiizi. Family is something big. Si buli wa Luganda lwo nti wamusasulidde ku renti. Si buli mwana wa Muganda wo nti wamugulidde ekitabo ng'adda ku ssomero. Naye tekimuggyako kuba nti bw'anaakula osigala oli Ssengaawe oli maama we. So this one kino kyavuddeyo to represent abantu bye bayitamu ne families zaabwe. Banga lyonna okuva ku bajjajjaffe kebeere Bible kebeere wa entalo za family zibaddengawo. Naye waliwo kye bayita respect. Nti maama wo akoze ekintu yenna sayima omuntu yenna akusanga ng'okubagana ne maama wo nga tannawuliriza kintu kyonna gw'osooka okuba omukyamu. Bw'osirika n'ogamba omanyi maama mutadde n'ovuga emmoloka yo n'ojja e Kampala n'osirika ne balaba tokyalabika bakanya kugamba gwe ne maama wo ebya maama wange mubireke. Naye buli lw'onodda mu kamera bw'oti n'ogamba maama wange yakola bw'ati maama ne bwe biba bituufu omuntu akulaba agamba kati engeri gyali nti ye maama we yali asobola okyesonyiwa n'asirika. Engeri gyali nti ye taata we yali asobola okyesonyiwa n'ekikola ki. Kakati abantu abali ku TikTok there are these people nze begamba buli lunaku nti balina ebizibu bingi nnyo. Kakati they are using era buli bw'oba oyinayo omwana wo nga yavumye Ssenga wa Junior yabadde tavuma Ssenga wa Junior gwe yabadde avuma beewaabwe. Eyavumye mwannyina wa Junior n'abavuma John Mirundi tebavuma John Mirundi bafunye mukisa ng'omukazi nagundi ya John wano ayogera ngina kuba John kiki yannyonnyodde ekitategeerekeka from the Genesis ebintu byonna gye bivudde paka webiri buli kimu akinnyonnyola kiri ku silver plate. Talina interest newunya abantu bagamba mbu bakayanira bintu waliwo ebintu ebyokukayanira ebiri awo ennyenyenye ebya assumption yalinnya erinnya eryaki
nti buli omu ayagala kubeerako serebu. Taata yalina social capital. Social capital bali badde baamuko eyayagala social capital yamutwala kitaawe mulamu. Junior era buli omu ne ku mukuziiko jjukira mwana yagamba nti banne abasigadde mutuleke twabawa Junior ye bakkiriza nti bwe bulamu bwe bwayagala ekyabajjeeyo bw'ona ogenda omuntu n'akutuuza akunnyonnyere gwe bayita sali oyo taata waabwe oyo taata waabwe oyo yagamba nti bajja kwetonda oyo eyakulemberamu taata sali oyo bamukunnyonnyoleko omanyi abantu baddeawo ne balowooza bamukunnyonnye lwaki Tamale yavuma buli muntu lwaki teyavuma musajja oyo bamukunnyonnyole gye yajja Tamale bamukunnyonnyole sali oyo yaani mu mawulire ga Uganda wano sali yaani muzimu nno sali yaani mu Catholic Church sali yaani mu bantu baguruumize sali yaani mu kujja Tamale mirundi mu kyalo n'amuleeta paka Tamale mu gwe mwalaba oyo musajja era byonna yali asobola obikola naye oyo takwatibwako because is a great pillar ne ku bulamu baba Tamale bonna bayimiridde ku bibegabegabye kakati bw'oba oyogera naye totukwata live kumuvumaavuma pressa kutandika kumukuba n'atwala abantu bavumirira ekintu kya vidiyo lwaki badde bakwata vidiyo mu bulamu bw'ensi eno wabeerawo abantu bemubanga mudiringa nabo naffe tubayina nga lwe muba mugenda nze mulimu Saimo omuntu gwenso asobola okunkubira nangamba kwefu nina wano ettaka ly'endayo lye batutunda naye omusajja atunda emiliyoni 10 naye bw'oba tozirina kwefu ettaka ndikwagaliza so komperezeko emiliyoni nnyo ebisigadde tunaalaba nenzijja bujja tiriririre nenzimuweereza nga simunyeze sirina nagwembuliddeko mulimu omulala akukubira nga naye abatunda sleeveless ya 10 oyagala osokoteekewo na likoda wano ng'ozimuwa Saimo ogamba otya kati zine 13 ogenda kundeetera sleeveless eya white naye nga muli ku 10 because omumanyi nti neze 13 z'omuwadde tekimugaana kutuuka nkya n'akyusa olutambi n'agamba bampa ssente ngene ngula obutwa tetwaliko ffena tewampa 13 kati n'obisigaza for future use kakati era future kati bino byonna biba kubaawo Tamale nga yabinyumya Junior nga yabinyumya nti bangobye nga tebiriiko katambi olaba bavuma biriko akatambi biba butabaako so nsaba buli muntu wona abali ku social media family yabali ine bizibu byabwe ng'endala zonna naye kati kiro kyajjeyo endwadde ezibaluma mmwe nga abali ku mutimbagano muli balwadde nkusaba owone jase buli lwono jasengaawe yakunyiza ku mutima ogenda ku discussing ensonga z'abasenga b'abalala on principle tetujja tuleeta byaffe bikadde era bw'osanga omuntu munaye mukazi wa Saimo ne mukazi we bayawukanye ebikazi bisiru nze namanyirawo ebikazi bisiru nga tatekusose nakubuuza ku lwa nsonga naye ayina omukazi we bayawukana kati ye ebisiru ali mu kuvuma oli gwe yayawukana naye so abali ku social media nabalabye we are all sick we have our family issues naye temuzikozesa to assess and analyze issues eziri waliwo ne gwe nalabye nga ye video yagambye tulaba nti video batuwaddeko kitundu video batandise okulikodinga Junior bamutwala n'ettaffaali nze nakalaba kwolole kafuluma ku macawo so nsaba family is the smallest unit of governance era kyekikulaga lwaki eggwanga eno terigenda kutereera nga tulina broken families nga tulina ababaana ku mutimbagano akugamba nti family yali empadde ki kyokka nga ffe kuva dda olaba Saimo taatawo ng'alina omukazi gwe yakula naye nga tebalina ebeeyita naye nga family mayi waliwo family ezaafuuka mbu baluganda nazirabako kasita bakusongera nti oyo sengaawo tobuuza ti sengaawo wange mutaata ki ofukamira bufukamizi ogamba eradde senga ne buli muntu ayagala sengaawo wange ye yatukolera ki senga akoze eki gwe abaana b'Abaganda bo bonna ogenda kubalabirira do you call your brothers on a daily boyagala family yeberenga ekkubira mama onookola banaakola ddi emirimu tubeere nga tushootinga no senga nkubire munaye anti olubagala okufuuka basenga munaye kwefu wasuza otya munaye walidde abe yakavaako kojjaakobe abe yakavaako ate mwe mujjogama ne mama family naye ekubakuba nnyo esimbu sawa kubuuzaako so nze mu byonna conclusion yabadde nti people are sick balwadde kati bali mu kuvuma beewaabwe but Junior there is power bino byonna social media
and others abagiwadde omuliro. At the end of the day, you are going to go back in your house. In Kacholaba wabadde otulendinga Nyamutolo najja. Tunagenda okumaliza nga abantu bali ku bintu bidala nnyo. 3 years later oli omusango muge wego wali wagire junior anti kuki. Nange nina abaana nga ntandika kuwagira muntu avuma bazadde. Social media tukatime tukivaako. So ebisigadde fiisyo ngenda mu kantu bakayita daily update. Kati ntulawo bwe nti nengamba abazadde aboluganda abako n'abemikwano musembere bangaye kachokekolera akasoka nkekolera omwezi gakutali waloke nkola kati kumakira kengendo recordinga kakati Katende Joseph agenda ina chali wange tuko muyambako abantu basobola okufuna internet ye. Katende Joseph agenda yo kuguze internet omayibo tekawo channel zino obako nawe ne bositula. So atunda internet bobo ina wonna woli agenda ku mukubire simu yeyitawo ajja kuterayo internet 5G edduka ku speed ya kika kya wagulu nnyo boba osasula lero nga 2 oddamu kusasula nga 2 eri unlimited oteekako abantu bonna masimu laptop osobola kugissa ku mulimu osobola kugissa mu ddwaliro osobola kugissa ku ssomero internet nebanga edduka nobanga weeyagala. Katende Joseph internet eyo gifune etandikira ku mitwalo 13 ne packages nga bwe zitambula. Nana Herbal mouthwash mufuna okuva mu drug shop yonna ekuli okumpi oyise amanyo gabere malamu bulungi nnyo. Abali ebweru osobola okukatumya naali wano osobola okukafuna nikakutereza amanyo ye Nana Herbal mouthwash. Simon Fish agenze kukwatayo akantu then addakaawo ninawo baba nikojjaawo so ekyo Uganda tukikwasizza maanyi awangale maso moja Kampala we naaganira yanga tugamba gezaako Kampala namugezaako eraze mundabiranga nga nfulumye mundeke waye Kampala mugezezaako wakufuluma simanyi toli esente zofunye mu kantu abana bangamba oyina amayumba walo ne mujjako interview bagane abo batukola mu sente n'abantu mujje mbanyonyole sente gejemu abantu bo baloza buli video mujja mwaka obukadde 10 talina kunnyonnyola nnyo business buli business erina obbaako ne expectations zaayo later oli n'agiyingiramu n'akizula nti siwe kyali nera n'esente era nazo mwezi tuzifunamu teri asobola kukola kyatafunamu mweraba